بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحج. الله سبحانه وتعالى قام يا أيها الناس وابانكم وابانتو اتقوا ربكم متي الله ومي إن زلزلة الساعة مزما musisajja kubeera okulunaku lw'ekiyama nga kituuse okuyugana kw'enseno n'okkankana okulibeerawo ku ssaawa eyo shay'un azimu kigenda kuba kintu kinene nnyo omuntu kyatalabangako era kyatalowoozangako mu bwongo bwe olw'okubanga enseno Allah agenda kugireetera okuyugana okw'ekika ekyenjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti essaawa eyo mugitye era mutye nnyo Katonda wammwe kubanga lugenda kuba lunaku lwa ntiisa, ensi egenda kubeera ng'ekwatibwa musisi ow'ekika ekyawaggulu gwe mutalowoozanga nako mu birowoozo byammwe. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Allah subhanahu wa ta'ala agamba yawmu lunaku olwo tarawunaha mugenda kulaba essaawa eyo bw'eriba ng'etuuse ng'ekiyama mugenda kukiraba nga kituuse. Olunaku olwo lugenda kubeera luzibu nnyo, mugenda kululaba. tazhalu kullu murdi'atin nga kyabulira buli kyonna kyonna ekiyonsa, amma arda'ati nga kyabulira ekyo kikiriba kiyonsa, watada'u kullu dhati hamlin hamlaha kigenda kubeera nga buli kirina olubuto kissa wansi olubuto lwakyo olugenda kuvaamu. watara nnasa sukaara muliraba abantu nga batamidde, wama hum bisukaara naye nga tebatamidde nti banywedde ekitamiiza oba omwenge, walakinna azaba Allahi shadidun naye ng'ekibonerezo kya Allah kyekisusse embeera y'obuntu nga buli muntu yenna atamidde ekiyama ng'ayuuga atagala dda muno nga Allah bw'atugamba, nga Allah bw'agamba nti abantu baligenda kubeera nga badde eno badde eri ng'ebiwojjolo ebipaapaala mu bbanga. Embeera egenda kubeera nga nzibu nnyo, abantu bagenda kuggwamu akategeero olwamusisaali bakutte ensi eyo n'okkankana kweriba ekankana. Ekintu kyonna ekiribeera olubuto kigenda kuvaamu olubuto, ekiriba kiyonsa kigenda kwabulira ekyo kyekiriba kiyonsa nga buli omu ali ku lulwe. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ومن الناس الله قام أنت مبانت ملم من يجادل في الله بغير علم omuntu awakana kubikwatagana ne Allah naye nga bambi talina kumanya, wayattabi'u ng'agoberera kulla shaytanin maridin buli sitaani yonna kyewaggula nga gy'agoberera mu ebyo by'ayogera ebitalina mutwe na magulu kubikwatagana ne Allah subhanahu wa ta'ala. So nga ate Allah subhanahu wa ta'ala ayina enjogera gy'ayogera nga ndala. Abantu abalina ebigambo ebifaanaganako nti Katonda yazaala nga tazaalanga, bamalayika nga babayita abaana abawala aba Katonda nga ate si bwe kiri wabula abaddu abamuweereza. Katonda teyazaalibwa nga bagamba nti yazaalibwa, nga bagoberera ebigambo bya sitaani oyo kyewaggule yava edda ku mateeka ga Allah, ne babeera nga bakuba ekifuba ku mateeka ga Allah mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. كتب عليه kwawandiikibwa ku muntu ow'ekika ekyo annahu nti mazima ddala man tawallaahu omuntu aliganza sitaani n'abeera nga ye mukwano gwe nga yamuyigiriza buli kyonna ekyetaagisa, fa annahu mazima ddala sitaani oyo yudilluhu agenda kumubuza, wayahdihi ila adhabi as-sa'ir abeere nga amutwala eri ebibonerezo by'omuliro sa'ir. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة
مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يا أيها الناس أبانجم أبانتو إن كنتم بمبيرا في ريب غمينو كبوسا بوسا من البعث كستقواتغنا نوكبازو كزانغا مفد مونتانا زمو كبولا موبولجا فإنا مزما في خلقناكم في توابتون من تراب غتبجا متكا الله يليا يغيرا كججا في آدم عليه السلام كيتون متكا ثم رفنما min nutfatin Allah yabatunda mu mazzi nga mwamala mu kika kya mazzi ennaku amakumi ananga hadithi bezitunnyonnyola thumma oluvannyuma min alaqatin Allah yabatunda nga abajja musaayi oluvannyuma lwa mazzi Allah subhanahu wa ta'ala yatussa mu ffumu y'okubeera nti tuli mu kisaayisaayi ennaku era amakumi ananga hadithi bezinnyonnyola thumma oluvannyuma min mubghatin Allah n'atutonda mu kinyamanyama Allah subhanahu wa ta'ala naye atunnyonnyola mu ffumu eyo tumalamu ennaku amakumi ana oluvannyuma lw'ennaku 12 ne basindika malayika mu lubuto lwa maamawo n'ekuleetera omwoyo n'egukufuwamu oluvannyuma ne bakuwandiikako emirimu gyo mirungi oba mibi ajaaliyo olimala bbanga ki kuno ku nsi Allah subhanahu wa ta'ala ne babeera nga bakuwandiikako buli kyonna ekikwatagana ne riziki yo ng'owezezza ennaku 12. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti omuntu singa abeera ng'atuuse mu kika ky'ekinyamanyama nga mu kifaananyi ekyo mwali mukhallaqatin mulimu ekinyama Allah subhanahu wa ta'ala kyakuza ne kibeerera ddala nga kigenda kubeera omuntu atondeddwa mu bwenkamunkamu nga ye muntu nga nze naawe eyabeera ekinyamanyama oluvannyuma ne bakutonda ng'oli muntu ajjudde wa ghairi mukhallaqatin ate waliwo ekinyama Allah kyatatonda mu muntu ne kibeera olubuto oluvuddemu ne bagamba nti omukyala avuddemu olubuto Allah subhanahu wa ta'ala gwe yaliwo olwaleero ng'omuntu yatondebwa n'ozaalibwa agambye nti linubayyina lakum twagadde tubannyonnyole gye nvudde wammwe musobole okukakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala yajja abatambuza mu mitendera egyo alina obuyinza obubazzaawo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa nuqirru fil arhami tutebenkeza mu nabaana ma nashaa'u oyo gwe tuba twagadde oba ekyo ekinyama kye tuba twagadde ne tukitebenkeza mu nabaana okutuuka bwe kinaakula ne kibeera omuntu ila ajalin musamma ne kituuka ku kiseera ekigere ne bamuzaala nga muntu ddala thumma oluvannyuma ng'omaze okufuluma mu lubuto lwa maama nukhrijukum tiflan tubajja mu mbuto z'abamaama bammwe nga muli babbebi abatalina kimwesobolera kukola thumma oluvannyuma litablugu ashuddakum abamu mummwe mutuuka mu myaka gy'obuvubuka ne mubeera nga mutuuse mu myaka egy'amaanyi wa minkum ng'ate mulimu mummwe man yutawaffa abafiiraawo mu myaka egy'obuvubuka wa minkum ate mulimu mummwe man yuraddu gwe tuwangaaza ate ne tumuddiza ddala ila ardhalil umri mu buwangaazi obunyoomebwa ng'ate yali musajja ow'amagezi naye ne tumuwangaaza emyaka mingi n'abeera nga takyategeera ng'awunguttuse n'okuwunguttuka likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'an ne bukeera enkyangu omuntu oyo yali omugezi takyalina kantu konna kaamanyi mu bikwatagana n'obulamu bw'ensi obw'obuwangaazi obungi Allah bw'amuwadde watara al arda Allah agamba oyinsobola okutunulira ensi yo wano nga owangadde ku nsi n'olaba ensi eno hamidatan ensi eno ng'ekaze buli konna akaliko tekukyalina kantu kamunyeenya tekukyali kantu mpewo keefuwa byonna ebintu ebimera bikalidde mu ttaka olw'omusana faidha anzalna alaiha almaa naye singa tumala ne tussaako amazzi enkuba yaffe n'etonnya ku nsi ebadde ebedde ng'ekaze buli kintu kyonna nga kifudde ne tutonyesaako amazzi ihtazzat warabat mugenda okulaba ng'ebimera byammwe bitandise okubeera nga binyeenya bivaayo mu ttaka nga bijja bikukunukayo bijja bimera bijja bizannya bijja ku nsi kuno nga birina essanyu olw'amazzi wa ambatat min kulli zawjin bahijin ne kibeera nga ensi yammwe etandika okumeza buli kika kya kimere ekibawa essanyu kibasanyusa
Allah subhanahu wa ta'ala bwatu bakubira ekifaananyi ky'okuzuukira nti ekiseera kituuka ne mulaba ensinga buli kyonna ekiriko kikaze kifudde naye bwe kimala okufa ate n'atonnyesa amazzi era mu maanyi ge ebintu ne biddamu ne bitinta ebimera ebitusanyusa ne biddamu ne bibala ne bibeera nga biri ku nsi kuno binyeenya bikyakala waliwo okubeera nti bifunye amazzi oyo asobola okubeera nti alina amaanyi agazzaawo ebimera oluvannyuma lw'okukala ne bifa yoyo alina amaanyi agajja okubazzaawo oluvannyuma lw'okubeera nga mufudde. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ذلك الله تنينيد مسبروك منيا بأن الله هو الحق الله يوام زمدرسان يكسينزي ويكانغ تمكسيكو تشينتو كرالا وأنه إلى الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى يجوك زوكي زابا فانغبا كوكوبيدي كفانا نيكيبي ميريبي بابفودنغا بتونيسزاكي نكوبا نبيدنغلو نبفنو بلامو بupya Allah yagamba nti yalina amaanyi agajja okusobola okuwa obulamu abo abaafa wa annahu ala kulli shay'in qadirun Allah ku buli kintu kyonna kiinako obusobozi n'obuyinza n'amaanyi. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وأن الساعة مزمور نكر وكيام روابا ينيرور مر متككسا آتية رجا كجا وتلي كبيران توالي والي ركبك مكونا بيرنغا رزيزو بتجا la raiba fiha teruli mukubusa busa mukumanya ko yamala do kubeeranga kakase ekyo kyaggwa wa anna allaha iramazma Allah subhanahu wa ta'ala bakakasante kiyama nga kimaze okubeera wisaawe etuse yab'ath man fil qubur yajuku zukizabo bonna bemwateeka mu kabuli bemwateeka mu ntaana zaabwe Allah subhanahu wa ta'ala yagendo bakukunula yaba obulamu obupya bagende babalibwe mu maaso ge. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس أتم بانت ملميرا ايتكاچا وچابانت وچرارا من يجادل في الله بغير علم abawakana ne bakuba katonde ekifuba naye nga bawakana nga tebalina kumanya kwankomeredde okulabika nti nno balina we bajja wala hudan tebalina bulungamu nti kuwakana kwabwe bakujja mu bulungamu wala kitabin munirin tebalina kitabo kibamulisiza mazima nti ddala beboogera babijja mu kitabo ekyava eri Allah subhanahu wa ta'ala ebyo beboogera nti mwe babijja. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza ثاني عطفه omuntu oyo aweta ekyenyi kye n'agenda ng'akyukira ku mbiriizi ze n'abeera ng'atambula mu ngeri y'amalala singa abeera awulidde nga bamusomesa amateeka ga Allah atandika okubeera ng'agaleetako amalala n'abeera ng'akyukira ku kyenyi kye n'atambula ng'agenda agomagoma liyudilla an sabilillah abeere ng'asobola okubuza abalala bave ku kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba lahu fi dunya khizyun omuntu oyo aweta ekyenyi kye n'agenda ng'agomera ku mbiriizi ze nga takkiriza mateeka ga Allah bagamusomera. Allah subhanahu wa ta'ala amutegeezezza nti ku nsuwa najja kufuna obuswavu wa nuziquhu yawma alqiyamati adhaba alhariq tujja kumukombya ku lunaku lw'enkomerero ku kibonerezo ekyokya. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك bwekityo bima qaddamat yadaka nti olina okufuna ekibonerezo bw'otyo olw'ebyo emikono gyo gye byakulembeza okukola kuno ku nsi eby'obujeemu. wa anna allaha laysa bidhallamin lilabidin Allah si mweteefuteefu kubeera nti ajja kulyaza amaanyi abaddu be si kulwanga Allah subhanahu wa ta'ala omulowooza nti mulyaza amaanyi naye si bwe kijja okuba tajja kulyaza amaanyi abaddu be ku ssaawa y'olunaku lw'enkomerero nti ajja kuvunaana by'otaakola nedda ajja kuvunaana ebyo emikono gyo bye gyakulembeza okukola. Ekibi akusasula ekibi, ekirungi akuweemu ekirungi nga takulyaza amaanyizza. ومن الناس من يعبد الله على حرف
فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. الله سبحانه وتعالى يقام ومن الناس نمبانtu eriyo ekika ekirala Allah yajja annyonnyola ebika by'abantu oli waddembe okutunuulira ekiti mw'ogwa so nga ate osobola okugwa mu biti byonna. wa min annaasi ne mu bantu eriyo ekika ekirala man ya'budu llaha ala harfin ekyoyo omuntu asinza Allah naye ng'asinziira ku mbeera asinza Allah subhanahu wa ta'ala ng'asinziira ku nkyukakyuka y'embeera gy'aba alimu. fa in asaabahu khayrun itma'anna bihi bw'amala n'abeera ng'alina akalungi kaafunye ate era n'abeera nga mumativu ne Allah we subhanahu wa ta'ala era n'avaamu amaloboozi agalaga nti mutebenkevu nti Allah subhanahu wa ta'ala nze anjagala nga gw'atalitta. wa in asaabatuhu fitnatun naye singa amala n'afuna ekizibu enqalaba ala wajihihi omulaba ng'ate yeekyusiriza mu kiti ng'embazzi n'akyukira ku feesi ye abadde ayogera ebirungi ate n'atandika okwogera ebitajja n'atandika okuvaamu amaloboozi agalaga nti nze Allah subhanahu wa ta'ala yanneerabira yenze oba namukola ki. omuntu y'omu ku ssaawa y'emu abadde omusanyufu ng'asanyukidde Allah ate embeera bw'ekyuka naye n'akyusa feesi ye. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti eriyo abantu abasinza Allah naye nga buli muntu asinziira ku mbeera mwali ebirungi aba ne Allah ebibi ate yeekyusiza Allah n'amwogerera amafuukuule. khasara dunya wal akhirah omuntu ow'ekika ekyo aba afiiriddwa edduniya ye n'akhira ye ng'alowooza nti ku nsajja kubeera ku birungi byereere nga tewali kumugezesa na bibi oyo abeera afiiriddwa ku nsi kuno ne ku akhira. ebirungi bwe banga omukkiriza obifunye waalibadde nga weebaza Allah subhanahu wa ta'ala so nga ate ebizibu bw'obanga obifunye olina okugumiikiriza n'ofuna empeera z'obugumiikiriza. dhalika huwa alkhusranu almubin okwo nno okufiirwa okw'emirundi ebiri kwe kufiirwa okwannamaddala ng'obadde ofiiriddwa edduniya n'ofiirwa n'akhirayo. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو من دون الله omuntu ow'ekika ekyo asinza ebitali Allah. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu ab'ekika ekyo bagezaako nnyo okubeera nga basinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala ng'ate ekyo kye basinza ma la yadurruhu tekisobola kubeera nti kimuleetera akabi nga Allah takkiriza wala yanfa'uhu ate kisobola kumuleetera kintu kyonna ekiyinza okumugasa nga Allah takkiriza. dhalika huwa ad-dalalu al-ba'id okwo nno kwe kubula okwewala. omuntu ow'ekika ekyo akkiririza mu bitali Allah aba abuze olubula olwewala kubanga emigaso Allah yagireeta ate n'obubi Allah subhanahu wa ta'ala ebyo boolabye nti bubi yakugererayo abakkiriza. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. يدعو abantu ab'ekika ekyo basinza laman darruhu aqrab min naf'ihi nti byebimukosa byabasinza ebitali Allah bimukosa kiwanvu okusinga lwabifunamu emigaso. labi'sa almawla Allah agamba nti omuntu asinza ekitali Allah aba yeeteereddewo omutaasa omubi. walabi'sa alashira aba ataddewo omukwano ogulabika nti si mulungi n'akamu n'akeddagala wakati w'ekyo ekisinzibwa n'oyo akisinza. Allah agamba nti oba otaddewo omukwano n'obwannannyini oba omukwano n'obunywanyi obusinga okubeera obubi ky'oba oganzizza ky'oba okozeeko omukwano ky'oba osuubiramu okubeera nti kijja kukutaasa. Allah akugambye nti nno buli kyonna ky'osuubiramu okukutaasa ekitali Allah oba omaze okweteerawo omukwano omubi era oba omaze okweteerawo omutaasa omuyambi omubi owannamaddala agenda okukuleetera obuzibu so nga kitagenda kukukolera kintu kyonna kiggasa. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد.
إن الله مزما الله سبحانه وتعالى يدخل الذين آمنوا وجكوا ينجزا بكرزا وعملوا الصالحات نابا بكري من ميرونجي جنات إجنا تجري ذكر كتر من تحتها وانسواز الأنهار وميقا إن الله يفعل ما يريد الله قول بلكنا چايا قدنغة وليا مبوزان تلواتو كزبوتي من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ من كان يظن منت ينابي راينين دوزا ألا ينصره الله أنت الله تجك سبرا كتاسا نبيوي في الدنيا والآخرة كنكم سودكم كمريرو فليمدد بسببنا غامبي انت ومنتو ويشكي شكرا سبو مقوى إلى السماء كسوريا كنجوية ثم رفنما ليقطع وبي واغو كترانغا مزوك ويتي كمبراغو فلينظر عليكارا بي هل يذهبن كيدوه ما يغيظ انت يشو چاچاوا ekyo kyonna kyabadde tayagala okubeera ng'alaba Allah subhanahu wa ta'ala ataasa omubaka we ekyo bw'anaabanga amaze okwesimbamu omuguwa atunula alabe nti obusungu bw'alina kwekubeera nti Allah ataasa omubaka we enkwezi ezo ziyinza okujjawo ekyo kyawulira nti kimunyiiza Allah subhanahu wa ta'ala abuuza nti omuntu eyeeyimbyemu omuguwa oyo abedde nga yeetuze mu ngeri ey'ekika ekyo okwetuga kwe kuyinza okugaana Allah subhanahu wa ta'ala okugenda mu maaso ng'ataasa omubaka we وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد الله سبحانه وتعالى قام وكذلك بيشتو أنزلناه توسى القرآن آيات بينات غير مامتيكا غفا غنيونيولا era amanyonnyofu obulungi kwoyo aba ayagadde okugategeera nnyonnyoka bulungi kye twagala wa anna allaha yahdi man yurid akimanye bulungi nti Allah aluŋŋamya oyo gw'aba ayagadde Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera ng'amutegeeza amateeka ge era n'agategeera bulungi إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد إن الذين مزماروا آمنوا وبكر زامتك الله بمزوغا نيونيوكا والذين هادوا نابا قبر النبي موسى الله سبحانه وتعالى بتويتا بيهودي والصابئين نجروب يا بنصارى mu banaswara mwali muka gurupu akalabika nti ate kaali kamaze okubeera nga kawagulula ku bakristaayo abalala wannaswara n'abo abanaswara abagoberezi ba Isa alayhi ssalam walmajuusa n'abo abamajuusa abasinzanga omuliro ne basinza n'enjuba walladhiina ashrakuu n'abo abaali nga bamushirikiina abasinza ebyawongo inna allaha yafsilu bainahum yawma alqiyama Allah ajja kubeera nga annyonnyola wakati waabwe ku lunaku lw'enkomerero abannyonnyola nti mmwe mwali ku kikyamu mmwe mwali ku kituufu inna allaha ala kulli shay'in shahidu ku buli kintu kyonna kiraba bulungi nga bwe kiba kitambula muno mu nsi Allah subhanahu wa ta'ala agambye ebika by'abantu abo abagoberezi ba Musa alladhina hadu annaswara abagoberezi ba Isa asabiina ne kagurupu akaava ku bagoberezi ba Isa nako ne kabeera nga kewaggudde walmajuusa n'abo abasinzanga omuliro n'abo bamushirikiina abasinza ebyawongo balinde kubiyimirira mu maaso ga Allah abeere nga abalamuza amazima abalage nti kyemwasinza kyali si kituufu abaali abatuufu baali bannakusinza bwe bati kubanga buli kintu kyonna bwe kigenda mu maaso Allah abaakirabanga omujulizi ku kyo ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن
إن الله يفعل ما يشاء. الله سبحانه وتعالى تجيزا انت ألم ترى بفق تربا الله سبحانه وتعالى قام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا بابا قام النبي بابا قام ناو منتو وابلجو ألم ترى بفق تربا أن الله مزمع الله سبحانه وتعالى يسجد له بمفون ملا من في السماوات ومن في الأرض بلمقل نبي بلمنسي والشمس ننجب كل شيء مفون ملا الله والقمر نمزق كل شيء مفون ملا الله والنجوم نمني بيزج زفون ملا الله والجبال تيكا كنصد زفون ملا الله والشجر نيمت جنك نكون سجت غير الله رجمفون ملا والدواب نبتامبلا كنكون سبلي تكاچا كتامبلا كنا كيفون ملا الله وكثير من الناس نابانtu banji mulimu abavuna mira Allah mu bantu yayogera nti mulimu abantu banji abavuna mira Allah biri byonna emiti yagambye givuna mira Allah naye mu bantu bwatuuse ku bantu n'agamba mulimu abantu banji abavuna mira Allah ekitegeeza enamba entono yayerabira dde okubeera nti eteeka ebyenyikuttako okuvuna mira Allah وكثير حق عليه العذاب agambye nti mu bantu mulimu abaakakatako bangi nnyo ekibonerezo kya Allah kubanga baagaana okuvunama waman yuhinillah Allah gw'abakakkanyiza n'amuteekako obunyomoofu fama lahu min mukrimin talina muntu yenna agenda kubeera ng'amuteeka mu bantu ab'okubeera nti baweebwa ekitiibwa inna allaha yaf'al ma yasha Allah akola kyaba yagadde nga bw'ayagadde Allah tabuuzibwa ku kyakoze nti lwaki okikoze. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. الله سبحانه وتعالى قام هذان خصمان bano bakayana abantu bali babiri ikhtasamu fi rabbihim ngekibakayanya babeeranga bakayanira ku nsonga za Katonda waabwe abamu bakkiriza nti Katonda tazaalibwanga abalala ne bagamba nti Katonda yazaalibwa abamu ne bagamba nti Katonda talina bawalanga abantu bagamba nti bamalayika bawalabe abalala ne bagamba nti bamalayika badduba Allah abantu ne bagamba nti Katonda talina nnyina abalala nga bagamba nti Mariya ye nnyina Katonda abantu bakayanira ku Katonda subhanahu wa ta'ala. Allah agamba nti nno waliwo abakayana babiri ng'abamu bagamba nti Katonda tali kino ng'abalala bagamba nti akiri. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti bano bakayana abantu bali babiri nga bakayana ku Katonda waabwe. Balladhina kafaru naye abo abasazeewo okuba abatakkiriza ne babeera nga bebakayanamu tebabirinaako bujulizi bwa nnamaddala wabula bagoberera ndowooza za myoyo gyabwe. قطعت لهم ثياب الله gamba bagenda kubakumolera yengoye minari nze bagenda okuyingira nazo omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala gamba abantu abalibeera abakyamu nga bazuuliddwa nti nno kye baakayanamu baali baapanga kipange kuno ku nsinga si kya mazima agannamaddala. Allah agamba nti bagenda kwambazibwa engoye ez'omuliro bagende beesogga omuliro nga bali mu bugoye bwabwe obw'omuliro. yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim oluvannyuma lw'okuyingira omuliro nga bambadde obugoye obusaanira ab'omuliro bagenda kutuuka mu muliro babafukumuleko waggulu ku mitwe gyabwe babeere nga babayiira amazzi ag'olweje emitwe gyabwe egyo egyalinga giyiyayiya ebigambo ebitali bituufu Allah abeere nga agisiika n'amazzi agalabika nti gagenda kuba nga gookya nnyo ate nga bali mu muliro wakati ng'ate n'engoye ze bambaziddwa nazo zirabika nga zifiitinga mu muliro bulungi nnyo nga zibongerako obulumi obw'enjawulo. yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'otugamba nti bagenda kuyiirwa ng'amazzi ag'olweje waggulu ku mitwe gyabwe gabeere nga gabookya. yuzaharu bihi ma fi butunihim ate bwe banaabanga bagabanywesezzaako nga gakulukusa byonna ebiribeera mu lubuto lwabwe ng'ebyenda byonna nga bifuluma nga bigenda mu kisenyi eri ate gye bagendanga okusanga ate ebintu ebyo bibavuddemu ate babiddemu babinywe buto. waljuluudu era amazzi ago bwe galibeera nga gafukiddwa ku maliba gaabwe gagendanga kukulukusa amaliba gaabwe gabeere nga amaliba gaabwe gaba bambukako nga gabavaako mu bulumi obw'ekitalo. Allah subhanahu wa ta'ala nga era abagamba abo abajweteka ku Allah ebyobulimba nga bamaze okubeera nga
banywesebwa amazzi agagenda okukulukusa ebyenda bwabwe n'amaliba agano kungulu ku mibiri gyabwe gagenda kukulukuta nga gabambuseeko olw'amazzi ago. walahum maqami'un, Allah subhanahu wa ta'ala agamba ate balinayo agaggo min hadidin ag'ebyuma ge bagenda okubeera nga bakubisa gayita emitayimbwa, bagenda nga kubakubisa emitayimbwa. olwo Allah subhanahu wa ta'ala abongereko ekibonerezo ekirala ekyokukubwa nga bakubisibwa emitayimbwa nga bamalayika bababobbola nga babawumiza n'agaggo ag'ebyuma. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. كلما أرادوا أن يخرجوا منها بجونا لبالبيرا غباغدوا كبيرا تبدوا بابا موليرو من غم بابم برمي بابم بيرا ايين سجبالي بيرا بالمو وعيدوا فيها بالي باباغرو كفامو غبابزامو رامبكا bali beera baagala okutolontokamu baddukemu olw'obulumi embeera etagenda kubanga esanyusa bagenda kwagala okuddukamu naye nga bazzibwayo lwampaka abamalayika babazzaayo nga bwe babagamba nti wazuuku mukombeeko adhaaba alhariiki ku bibonerezo ebyokya kubanga mmwe mwakeetyabira. inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu ssalihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. إن الله مزن الله يدخل الذين آمنوا وعندك ينجزا بكرزا وعملوا الصالحات نابكر مرونجي ببابا يغرانغا كوكاتوندي بيو الله سبحانه وتعالى بيسيمانغا بنبدي ببابي سومسانغا bali ababeeranga nga bajweteka ku Allah obulimbo maze okubategeera kati akutte ku saidi endala eyayogeranga ku Allah amazima ameerere ne bakkiriza nti Allah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, teyazaala era teyazaalibwa era talina kimufaanana. abantu ababeeranga nga bakakasa ebyo ababaka bye baaleetanga ku Allah waabwe ne babeeranga bakola ebyo Allah byayagala, Allah agamba bagenda kubayingiza ejjana ezikulukutira min tahtiha al-anhar, wansi waazo emigga. abo bagenda kubeera mu kweyagala mu jjana, ate bagenda kwambazibwa nabo ebyambalo. Allah agamba yuhallawna fiiha, bagenda kunaanikwa, bagenda kwambazibwa mu jjana min asawira ebikomo min dhahabin ebya zaabu walulu'an n'ebyakolebwa mu mayinja ag'ebbeeyi aga luulu. walibasuhum fiha harir, nga n'obwambalo bwabwe buweweevu obwaliiri omuweweevu bwe bagenda okugenda nabwo mu jjana. so nga si bye byambalo nga biri bye wawulidde ebirabika nti nno bigenda kubeera bya muliro, abantu bigenda okubaleetera obuzibu. bano bagenda kwambazibwa ebikomo ebibeera nga bya zaabu, bigenda kubeera bya mayinja ga luulu, bigenda kubeera nga bibasanyusa, bigenda kubeera nga bibawunda mu mpunde y'ekika ekya waggulu, ate bagenda kwambazibwa engoye nga mpeweevu ezaaliiri. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الله قام سبحانه وتعالى وهدوا إلى الطيب من القول. Allah subhanahu wa ta'ala bagamba mwenyweze mubeerenga mulungameri ekigambo ekirungi ekya la ilaha illallah mukisabe nnyo Allah abeerenga akibattirako, era mubeerenga mukiwangaalirako, era mubeerenga mukizuukirirako. wahudu ila siratil hamid, mubeerenga mulungama nga mutereera eri ekkubo ery'obusiraamu eryo Allah subhanahu wa ta'ala lyabaagaliza, ekkubo eryo Allah subhanahu wa ta'ala lyatendereza nti lyekkubo eddungi. era omuntu anoonyaayo eddiini etali busiraamu Allah yagamba nti tagenda subhanahu wa ta'ala kumukkiririzaamu ekyo kyali baakutte. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن الذين كفروا مزنا بتكيزا ويصدون عن سبيل الله نبابيران بزيزا بانتو قبرر الكفر الله والمسجد الحرام نبابيران غير بزيزا بانتو قيندكم زكتي ومزيزو كبيران بسنزا الله الذي مزكتي ومزيزو جعلناه للناس سواء
gwe twafuulira nti eri abantu bonna bagukkiririzaamu kyekimu era basaanidde okubeera nga kyekimu tewali kubasosolamu. Al-aqifu fihi abataka abaguliranye abali Makka walibadi n'abatali walibadi n'abo abalabika nti si bataka baamu abajjamu obuzzi nga bava mu bitundu ebyenjawulo ku muzikiti ogwo abantu bonna bali kyenkanyi okubeera nga bagendayo okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agamba nti waman yuridu fihi biilhadin omuntu alyagala okubeera nga ayagadde okukoleramu ekintu ekikyamu nga yeekukumye muzikiti ogwo abeere nga akoleramu bidhulumin obulyazaamaanyi nuzikuhu tugenda kubeera nga tumukombyako min adhabin alim tugenda kumukombya ku bibonereza ebiruma. Omuntu yenna alyagala okubeera nga yeekukuma mu muzikiti ogwo olw'okwagala okubeera nga alyazaamaanyi abalala Allah agambye nti gwe yeekukumye mu kifo kino olw'okwagala okulyazaamaanya banno olw'okubeera nti kifo omuntu akiyingirako abeera wa mirembe naye gwe akyekukumyemu olw'okwagala okukoleramu ebitali bituufu eri abalala obeere ng'obayisa si bulungi. Agambye gwe tugenda kubeera nga tukombya ku kibonerezo ekirabika nti kiriba kya bulumi. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza ng'agamba wa idh jukira ekiseera bawa'ana li Ibrahima makana albayti bwe twalungamya Ibulayimu ne tumulaga ekifo kyaffe awali ennyumba eyitibwa Kaaba. Ibulayimu bwe yajja mu kitundu muno n'alekawo mukyala we Hajara ne mwana we Ismaila nga bato n'abasenza mu kitundu ekyo. Omwana Ismaila bwe yagenda akula ne batandika okuzimba Kaaba. Allah tutegeeza nti mujjukire ekiseera bwe twalaga Ibulayimu ekifo ky'enju yaffe ne tumugamba nti ya Ibulayimu wano we wali enju yaffe embereberye yateekebwa mu nsi muno eyasookawo kaasangwawo w'enju zonna ezaali ziteekeddwa ku nsi kuno okusinzizaamu Allah. Twakimulaga ne tumugamba Ibulayimu enju yaffe eri mu kifo kino naye tukugamba nga tukulagira nti oluvannyuma lw'okutegeera enju yaffe wano weeri alla tushrik bil shay'an togezangako okungattako ekintu ekirala ng'onsinza. Watahhir baitiya littaifin tukuze enju yange eno ogijjeko buli yenna kakiki alabika nti tasaanidde kubeera ng'abeerako. Littaifina egenda kuzimbibwa ng'eriko omulimu omukulu y'abantu abagenda okubeera nga bagyetooloola. Walqaimin era y'abantu abagenda okubeera nga bayimirira nga basinza Allah. Warukka'i sujudi n'abo abagenda ng'okuvuunama wansi n'abo abagenda ng'okubeera nga bakutamira ku ki ku maviivi gaabwe. Amakulu kyali ategeeza nti enju eno y'abo abajja okubeera nga bagyetooloola n'abo abasaaze. Kyova olaba nga era ffe bwe tubeera nga ffe abatasobola kgenda wali kwetooloola Kaaba bwe tubeera nga tuzimba emizikiti gyaffe era tugitunuuliza eyo ewali Kaaba kubaayo ennyumba gye baatulaga nti yejja okubeera nga kyekifo kyaffe ffe abasaaze ffe abakutami ffe ababeera nga tutadde ebyenyi byaffe ku ttaka naffe abagenda ku maviivi abasaaze ffenna enju eyo etukwatako kyenkanyi. بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس situkookoowola abantu oyazine otegeeza abantu olangirire nti mujje mukole hijja. Allah yalagira Ibrahimu alayhi salam وأذن في الناس بالحج situka okoowola abantu obategeeze bajje bakole hijja. Ibrahimu alayhi salam nga bamaze okukimugamba nga amaze okukola hijja amaze okuzimba Kaaba iraga akabonero akalaga nti eddoboozi eryange linaatuuka wa ye abantu b'eŋŋenda okukoowoola mu kitundu muno omutali bantu banaawulira batya? Allah n'amugamba nti gwe koowoola okutuukiriza kujja kuba kwange. Ya atuuka bajja kutuuka era bajja kujja mu kifo ekyo w'obayise okujja okulambula enju ya Allah. Rijalan abatambuza ebigere nga banaaba baakumpi abasobola okutambula olugendo olw'okumpi nga bakozesa ebigere bajja kutuuka era bajja kubeera nga bajja mu kifo ekyo. Wa ala kulli dhamirin n'abajja okubeera nga balinnya buli kika ky'ensolo
enkovu eziva ewala olw'okutindika eggendo nga bajja okukola hijja omulimu ogwo ogw'okutuukako nga bajjira ku nsolo enkovu bajja kubeera nga bajja gundekere gujja kuba gwange ogw'okubatuusaako amawulire ya atiina bajja kujja min kulli fajjin amiq nga bajja bava mu buli kkubo lyonna ery'oku lusozi kalibeere nga lijjuddemu ebikonko n'ebinnya era bajja kubeera nga bawalampa ensozi ezo babeere nga bakutuukako ab'okumpi bajja kukozesa ebigere abeewala bajja kutambulira ku nsolo zaabwe yadde zinaakoggoolwa obuyitirivu bw'olugendo so ng'ate n'abawalampa ensozi bajja kujja nga bayita mu bikonko n'ebinnya ebiri ku nsozi baziwalampa era basobola okutuuka awali enju eyo. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير liyashahadu manafi'a lahum bajja kujja balabe emigaso gyabwe wano waliwo emigaso gyabwe mingi nnyo n'ebyokuyiga bingi nnyo bye bajja okulabira wano wayadhkuru sma allahi bajja kubeera wano boogerenga ku linnya lya allah fi ayamin ma'lumatin mu nnaku ezimanyiddwa ala ma razaqahum min bahimati al-an'amin ku lw'ebyo katonda byali baabatuusizzaako ng'abagabidde mu bisolo ebiriibwa ennyama kubanga mu biseera ebimu bye tubeera eyo wabeerawo ebiseera ebyokusala ennyama ennaku ezo zimanyiddwa allah nga bw'agambye abantu banaabanga basala ennyama zaabwe ensolo zaabwe nga boogera ku linnya lya allah mu nnaku ezo olw'ebisolo allah byalibeera abakkiriza okubeera nga babisalira mu kifo ekyo allah agamba bwe mubeera nga mutuuseewo nga musaze ebisolo ebyo nga mubyogereddeko erinnya lya allah mu nnaku ezo ezimanyiddwa ez'ennyama fakulu minha basaze mulye ku nnyama gye musaze wa at'imu ate muliise albaisi alfakir gwe mulaba oyo nti munaku ali bubi mumuliise mumuwe naye alye nammwe abasaze mubeere nga mulya bwe mubeera nga muli e makka mukimanyi bulungi nti nno essaawa etuuka ne mubeera nga bwe muva mu arafa mu lunaku olw'omwenda ne musula emizdalifa mubukeeza nkokola ne mukuba ekiwaji ekinene bwe mukimala ate ne musala ebisolo oluvannyuma lw'okusala ebisolo ne mubeera nga musobola okugenda ne mukola emikolo egisigadde tawaafu ifada n'ebitundu n'ebifo ebirala nga bwe mubimanyi ne mubirambula ne mugenda ku kaaba ne mwetooloola. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم oluvannyuma nga mumaliriza okusala ebisolo byammwe mumala obisala nga muvulubanya omusaayi mumaze okubeera nga emabega eri yonna nga mumaze okunuyirira hijja nga muyingidde mu mikolo baba tebakyabakkiriza kubeera nga munaaba mwejjako temwejjaako nviiri temwejjaako njala kakati wuuno mumaze okusala muyina obukoowu muyina okugubiisiira kwe mugubiisidde olw'okutambula okuva e arafa wuuyo mizdalifa wuuno kati muli mina muli mu biwajji musala ebisolo mukubya ebiwajji awo wonna muba mutuuyanye muyina obukoowu allah agabwe mumala okusala ebisolo ebyo thumma oluvannyuma liyakudu tafathahum bagende bejjeko obukoowu n'obukyafu bwonna obubabaddeko nga bali mu mikolo ebbanga eryo lyonna mwejjeko omusaayi gw'okusala ebisolo mwejjeko obukoowu n'obukyafu obubadde bubakutte olw'okutambula eŋŋendo ennene nga muva emizdalifa muva mu arafa mugende mwejjeeko obukyafu munaabe mugende mwejjeeko obukyafu mweyonje waliyufu nudurahum abayina ebyokweyama nga mwabyeyama mutuukirize ebyeyamo byammwe bye mwajja mweyamye waliyatawafu bilbaiti alatiqi bwemumala okusala ebisolo ne mumala n'okunaabako kati mugende ku tawaafu ifada mugende mwetooloola ennyumba eyo kaasangwawo eyedde enkadde kaali kadda allah subhanahu wa ta'ala agamba mugende mugyetooloole oluvannyuma lw'okubeera nga mumaze okusala ebisolo byammwe ne mubeera nga mumaze okubiryako ne mubeera nga mumaze okubeera nga musaddaakako allah subhanahu wa ta'ala agamba mweyonje mulyoka ate mugende mwetooloole ennyumba eri enkadde esinga ennyumba zonna eyateekebwa mu nsi wano olw'okusinza allah subhanahu wa ta'ala.
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Allah subhanahu wa ta'ala gamba dhalika ebyo byonna tubibanyonnyodde mubitegedde. ومن يعظم حرمات الله omuntu aliwa ekitiibwa emizizo gya Allah n'abeeranga buli kye bamugamba nti kino kya muzizo n'abeeranga akitaddemu ekitiibwa, kino ekifo kya buvunaanyizibwa n'abeeranga naye akitutte nga kya buvunaanyizibwa, fahuwa khairun lahu, ekyo nno kigenda kuba kirungi nnyo gy'ali omuntu oyo alissa ekitiibwa mu mizizo gya Allah. Kubanga waliyo e Makka bwe bakugamba nti bw'omala okuyimirira kino tokikola, kola bw'oti, naye omuntu aliteeka ekitiibwa mu egyo gye bamugambye nti mizizo kiriba kirungi gy'ali inda rabbihi wa katonda we. Wa uhillat lakumul an'amu, mwakkirizibwa okubeera nga muli ennyama y'ebisolo ebyo, illa okuggyako ma yutila alaykum, ebyo ebyabasomerwa nti tebiriibwa, ebyo byo temusaanidde kubeera nga mubisembeza mu kifo kino. Fajtanibu, mwewale nnyo arrijisa min al awthani, enziro eri mu kusinza ebyawongo, enziro eri mu kusinza amasanamu. Wajtanibu qawla zuuri, mwewale n'okwogera ebigambo eby'obulimba nga muli mu kifo ekitukuvu ng'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba abaddu be ababa bagenza okukola hijja. Ate n'oluvannyuma lwa hijja mwewale nnyo ebyo byonna eby'obulimba n'okusinza ebintu ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, n'okulya ebintu ebitali ebyo byakkirizibwa okuliibwa. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. حنفاء لله, mubeerenga eddiini yammwe mugitukuliza ddala ku lwa Allah, ghayra mushirikiina bihi, nga temugigasseemu kusamira wadde okubeera nga mukola shiriki ez'ebika eby'enjawulo. Waman yushrik billahi, omuntu asamira, omuntu akola shiriki, Allah agamba faka annama kharra min as-samaa'i, ng'eyawamatuka wa muggulu eyo, fatakhtafahu at-tayru, ebinyonyi ne bimunyakulawo, aw tahwi bihi ar-rihu, oba kibuyaga n'emukunguza fi makaanin sahiqin, n'emutwala mu kifo ekyewala eyo mu nnyanga n'abeera eyo, talinaako Allah, talinamu amateeka, alinga eyaleetebwa ekinyonyi oba kibuyaga gwe yasuula eyo mu bifo ebyewala. Allah subhanahu wa ta'ala mbutamukwatako kumuwa amateeka, naye eyo yonna yenna abeera nga akimanyi nti Allah yamuleeta kuno ku nsi, akimanyi nti gw'alina okusinzira, yalina okumuwa amateeka era yamulina okumuwa ebiragiro. Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'ayagala era kwalina okutambulira, so si kwagala kwa mwoyo gwe kubeera ng'asinza nga bakadde be bwe basinza nga abali batategeera ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ekyo tukyogedde mu kitegeere era nga tubagamba nti waman yu'azzim sha'aira Allah, omuntu bw'awa ekitiibwa obubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yateeka muno mu nsi, ne bamugamba nti ako kabonero ka Allah osaanye okawa ekitiibwa. Kino kimu ku bintu Allah subhanahu wa ta'ala bye yagamba tubigulumize, n'obeera nga naawe bitutte nti kintu kikulu. Fa innaha min taqwa alqulub, ekyo kiraga nti emitima gyabwe giyinamu okutya Allah subhanahu wa ta'ala, abawa ekitiibwa ebyo ebirabika nti bikulu Allah subhanahu wa ta'ala bye yateeka mu ddiini muno. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. Allah subhanahu wa ta'ala agamba lakum fiha manafi'un, mulina mu bisolo ebyo bye muba muleese okujja okusala eno e Makka, bwe mubanga essaawa y'okubisala tennaba kutuuka, musobola okubeera nga mubiganyulwamu. Allah bw'agamba lakum fiha manafi'un, mubiyinamu emigaso egy'ebika eby'enjawulo, musobola okugira nga mukama amata gaabyo ne mubeera nga muganywa, musobola okubeera nga mubitikkako emigugu gyammwe ne gibeera nga bikyasobola okubatambuza ila ajalin musamma, okutuuka ku kiseera ekigere nga bwe mukimanyi. Summa oluvannyuma essaawa bw'eneeba etuuse engeri ey'ebisolo ebyo, mahilluha ila albayti alatiq,
essaawa yaabyo ey'okubisala bw'ebeetu esembedde mu bitwale mu kiseera ekimanyiddwa mu bitwale eri awali ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala gye mubeera nga mubisalira so si mu makubo oba so si mu bifo ebyo ebitaateekebwawo kubeera nga bisalirwamu. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Allah subhanahu wa ta'ala agamba walikulli ummatin buli kibiina ky'abantu ekyali kizze mu nsi muno Allah agamba ja'alna mansakan twakiteerawo engeri gye kisalamu ebisolo byakyo ng'ensala eyo ya ibada ng'ensala eyo y'emu ku nsala Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala liyadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimati al-an'am era twabagamba nga nti mwogerere erinnya lya Allah ku ekyo ky'aba bagabidde mu bisolo ebiriibwa ennyama mubeere nga mukyogererako erinnya lya Allah nti bisimillahi Allahu akbar ng'ogenda okukisala buli umma bwetutyo bwe twagikuutiranga kubanga okusala ibada mulimu ogwagalibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwatutegeezezza nti abaayita mu nsi muno abajja nga situnnajja bonna baayinanga ensala Allah gye yabagambanga okusala naye ng'ensala eyo ffenna nabo kwe kubeera nga twogererako erinnya lya Allah ku kisolo ekyo ky'abaatugabidde okubeera nti tukikozesa ng'enva zaffe. Allah agamba nti fa ilahukum katonda wammwe ilahun wahidun katonda ali omu ye oyo katonda yasinzibwanga abedda yoyo katonda era alina okusinzibwamu abaliwo falahu aslimu mubeere nga mujje mulukukira Allah wammwe oyo wabashiri almukhbitin sanyusa abaana ab'abagonvu abaana ab'abawuliza eri amateeka ga Allah nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubawa ebibasanyusa ku lunaku lw'enkomerero nga ijjana. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين أبوا إذا ذكر الله سينغا بابيرانغا bawulidde Allah ng'ayogerwako wajilat kulubuhum emitima gyabwe gifuna okutya wasabiriina era be babagumiikiriza alama asabahum ku ekyo ekiba kibatuuseeko nga kibakosa emisiiba egiba gibatuuseeko bagumiikiriza ne bafuna empeera z'obugumiikiriza Allah bw'ayogerwako bawulira nga batidde ennyo ng'era bawulira ekitiibwa nti ayogedde wa kitiibwa walmuqiimi ssala be babayimirizaawo essala abo bonna abasaanye okusanyusibwa abo abasinza Allah beebo basaanye okusanyusibwa be bayimirizaawo essala wa mimma razaqnaahum yunfiquun oluvannyuma lw'okusala ku ekyo kye tuba tubagabiridde nabo bajjako ke bawaayo eri abantu abalina obwetaavu era oba bajjayo ako akantu ke basobola okuwaayo obusiraamu bubeere nga butambula Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabagamba mubasanyuse nti bajja kubeera nga bayingira ejjana. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. والبدن نيزن سرنغمية زمسرا جعلناها لكم من شعائر الله توازفورا جمولينغا تموكو ونرو براغو بكروا الله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala yabufuuranga bubonero bukulu bwe tulina okulabirako agasolo aganene nga tugaziringa ebigwo tubeere nga tugasala tubeere nga tugalya kimu ku bintu ebikulu ebiraga obuyinza bwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala agamba lakum fiha khairun Allah agamba nti mwina mu nsolo ezo ebirungi bingi nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuteera mu nsolo ezo era ebiraga obuyinza bwe nti wa kitalo nnyo gye tuli yatwagala n'ayitiriza tulinamu ebirungi bingi nnyo tukama amata ne tuganywa amaliba gaazo tugakozesa ennyama yaazo tugikozesa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mwinamu obulungi buyitirivu fadhkuru isma Allahi alayha kale mwogerenga ku linnya lya Allah ku nsolo ezo nga mugenda okuzisala sawafan bwe zibeera nga ziri mu layini nga muzisibye okugulu okumu okwa kkono mubeere nga muzoogererako erinnya lya Allah.
فإذا وجبت جنوبها وزبير زغويرide ku mbirizi zazo oluvannyuma lw'okuzisala fakulu minha mulyeko ku nsolo ezo wa at'imu mulise alqani'a walmu'tar oyo alabika nti mukkufu alabika nti alina n'oyo alabika nti talina alabika nti asobola okubasaba n'oyo atasabye oyo yenna alabika nti alinawo batalina mwavu bamugagga mu mulise kadhalika bwekityo sakharnaha lakum twazibagondeza ensolo ezo mubeerenga mweyagala nazo mu byokulya mubeerenga mweyagala nazo nga zibaweereza la'allakum tashkurun naye nga tulina essuubi nga tusuubira nti bwe muliba mukitegedde mulyebaza lan yanala allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu attaqwa minkum kadhalika sakhkharaha lakum litukabbiru allaha ala ma hadakum wabashshiril muhsinin lan yanala allaha luhumuha allah talina kyafunamu mu nnyama y'ebisolo ebyo nga mubadde mumaze okubitta yadde mwogereddeko erinnya lye wala dima'uha wadde emisaayi gy'ebisolo talina kyagifunamu walakin naye yanaaluhu ttaqwa minkum kyafunamu kwe kubeera nti amulaze okutya gye muli afunamu ekintu kimu kutya kwammwe n'ogula ensolo emiliyoni ya ssente n'ogiteeka wansi n'ogisala nga allah bwe yagamba nti gisale ate oluvannyuma lw'okugisala n'akugamba nti ennyama lyakaato ogabeko ekyo allah kyafunamu mu ggwe ekyobuwulize okuva gye muli afunamu obuwulize bwammwe nti mukama wammwe ddala mumuwulidde era mumugondedde kadhalika bwekityo sakharaha lakum bwe yabagondeza ebisolo ebyo litukabbiru allaha musobole okwogera ku linnya lya allah nti allahu akbar bisimillahi allahu akbar ala ma hadakum ku lw'obuluŋŋamu bwe yabatuusaako wabashiri lmuhsinin sanyusa abaneeyisa obulungi nga buli ibaada bagikola nga allah abalaba wadde nga bo tebamulaba allah agambye nti basanyuse إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور إن الله مزنا الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا يروان للابكرزا nabeeranga yabataasa ebizibu byonna ebiba bibyolekedde inna allaha mazima allah la yuhibbu tayagalirangako ddala kulla khawaanin buli yenna alabika nti mukumpanya nnyo kafuurun ate nga muyitirivu mu bukafiiri oyo takolaganira ddala naye allah akolagana na sayidi eriko abakkiriza abo abamuwulira era abataasa ebizibu byonna bibabeeranga bibabeera boolekedde أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير allah subhanahu wa ta'ala yatuuka ekiseera n'agamba abakkiriza nabo babeere nga beerwanako oluvannyuma lw'okubeera nti baali batulugunyizibwa makka n'agamba mu aya eno ebakkiriza okubeera nga beerwanako udhina kikkiriziddwa olwaleero lilladhiina eri abo yuqaataluuna abalwanyisibwa buli lunaku nga batulugunyizibwa abatakkiriza nga babatulugunya buli kaseera babeera nga babayisa bubi tebabaagala kubeera nga babalaba nga basinza tebaagala kubeera nga balaba nga balina ennabbi waabwe muhammadi allah yatuuka ekiseera neyeetamwa n'agamba nti okuva na leero mukkiriziddwamu abatulugunyizibwa bi annahum zulimu kulwokubanga bali azaamanyiziddwa ebbanga ddene ekiyitiridde kukkiriziddwa gye bali okubeera nti nabo beerwanako batandika okwerwanako wa inna allaha ala nasrihim allah mukubataasa allah ekyokubataasa wadde nga batono laqadirun ajja kukisobola nammwe mutandika okwerwanako naye mutulugunyiziddwa ebbanga ddene nga sinnabakkiriza kwerwanako ekyokubataasa nja kubataasa kubanga nze nnwanira ku sayidi y'abakkiriza الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الله سبحانه وتعالى قام الذين أخرجوا من ديارهم أباباكم ومكاكابwe
bighairi haqqin awatali nsonga ntuufu ekujjako okubeera nti bakkiriza Allah kyekyabeeranga kibawalagganya illa an yaqulu okujjako ensonga eyabawalagganyisa ne bagobesa mu mayumba gaabwe okubeera nti baayogera rabbuna Allah nti omulezi waffe Allah kyekyokka. Allah agamba nti abantu abo abatulugunyiziddwa olw'okubeera nti ensonga gye baayogera nti rabbuna Allah yebatulugunyisa mbakkiriza okubeera nti okuva na leero beerwanako nange nja kubataasa. Walaula dafu llahi nnaasa, singa Allah yali sikubeera nga yalwanirira abantu okubeera nga abataasaako ebibi bannaabwe bye baagala okubatuusaako. Allah agamba nti walaula dafu llahi nnaasa ba'dahum biba'din, singa si Katonda kubeera nti yalwanirira abantu okubeera nti abamu tebatuusa ku bannaabwe bizibu, lahuddimat sawami'un, gaali badde nga gamenyebwa amasinzizo yeekaalo, wabi'un, ne bamenya amasinzizo ag'ekkanisa, wa salawatun, ne bamenya amasinzizo agabeera nga gasinzibwamu mu ngeri ez'enjawulo, wa masajidun, amasinzizo gaali badde gamenyebwa ag'emizikiti, yudhkaru fiha ismullahi kathiran, agalabika nti amasinzizo g'emizikiti ge gakyasinza okwogerebwamu erinnya lya Allah emirundi emingi. Wala yansuranna Allahu man yansuru, Allah agambye nti buli anaabeera nga yeewaddeyo okumutaasa nange nteekwa okumutaasiza ddala. Inna Allaha laqawiyyun, Allah ye w'amaanyi, azizun era atawangulwa singa abeera ng'asazeewo okubeera ng'alwana olutalo lwe bigenda okukomekkerezebwa nga yawangudde. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين أبوا الله سبحانه وتعالى بايوغراكو إن مكناهم في الأرض بتبيرانغ تبتبينكزا منسي aba babeeranga bataasa Allah beebano bwe tubeeranga tubawadde emirembe mu nsi nga batebenkedde. Aqaamu salaata, bayimirizaawo essaala, wa aatawu zakaata, ne batoola ne zaka emmaali yaabwe, ne ba mu byobugagga bwabwe ebirundibwa ebirimibwa ebyobusuubuzi ne babeeranga batoola mu zaka. Wa amaru bilma'ruufi, ne balagira empisa ennungi. Wa nahawu anil munkari, ne baziyiza empisa embi okubeera nti tekolebwa. Walillahi aqibatu al-umur, ensonga zonna zikomekkerezebwa era zijja kukomekkerezebwa nga ziwunzikidde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Abeere nga abasaala abasasula, abaatoola zaka abasasula, abaagaana empisa embi ku nsi kuno okuba ntekolebwa abasasula, abalagiranga empisa ennungi abasasule. Ebintu byonna enkomerero yaabyo gibijja kuwunzikira eri Allah subhanahu wa ta'ala. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. وإن يكذبوك singa banaasalawo okulimbisa gwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku by'osomesa, fakad kadhabat qablahum, balimbisa dda ababasookawo siggo n'oboosoose, bajja babalimbisa bannabbi mikwano gyo, gambanga qawmu nuuhin wa aadun wa thamud, abantu ba Nuuhu balimbisa ne tuzikiriza be twazikiriza wabamanya. Wa aadu, abaadi balimbisa muganda waabwe Huudu. Wa thamuudu, abathamuudu balimbisa nabbi waabwe Salih. Wa qawmu, n'abantu abalala bangi bajja balimbisa. Wa qawmu Ibrahim, ababulayimu batyo. Wa qawmu Luutin, abaluutu bwe batyo. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamugumya. Wa qawmu Ibrahim wa qawmu Luut. Wa qawmu Ibrahim, ababulayimu bwe batyo. Wa qawmu Luutin, abaluutu bwe batyo. Twabazikiriza abaluutu abaali abali b'ebisiyaga, babagambangako ne beefulira bannampulira zibi, abo nabo bazikirizibwa wabamanya. Luutu n'awona n'abantu b'ekyo nakyo wakimanya, naawe beera mugumu. وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وأصحاب مدين، أبي مدين أبو بنو ومن برونج أبا شعيب بازكريرا ngabo bitegeera nabbi Muhammad bwe twakunyonnyola mu ssuula etaliemu. وكذب موسى yalimbisibwa nga amaze okgendebwa Firaawo nga bali ne muganda we Haaruna. فأمليت للكافرين, najjanga nzisa akasiisa abatakkiriza n'embeera nga mbawadde akadde bagira beeyagala, bagira bamenya amateeka. Thumma naye essaawa yatuukanga nga bamaze okwonoona nga nange mpulira we kituuse, benneetamiddwa.
akhadhtuhum nabakwatangako nembabonereza naye latunula olabe fakaifa kana nakirun kyali kitya ekibonerezo kyange mu bubi kye nabatuusangako ddala kyalinga kibi nnyo baazikiriranga ne basaanawo ne babeera nga tebasobodde na kufuna mutaasa yenna wadde omusika. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. Allah ga faka'ayyin min qaryatin bivuga bimekanga bingi nnyo oba ebyalo nga bingi nnyo ahlaknaha bituzze tuzikiriza wahiya zalimatun nga nabyo biryazaamaanyizza nnyo amateeka ga Allah fahiya khawiyatun ala urushiha bibyo byagwira dda ku obusolya bwagwa dda ne bubeera nga bugwiridde ebizimbe byabwe wabiirin mu'attala n'enzizi kwe baali basima tezikyalinako abeera ng'asimako amazzi enzizi zaabwe zonna zaawummuzibwa tekukyali muntu akimako mazzi bantu baasaanawo wa qasrin mashidi embiri ezaali ez'amaanyi entumbiivu zonna zaalekwattayo tewakyali asulamu bameka betusse enzizi nga tezikyakola tezikiriko basimako mazzi ate ennyumba tezikyaliko basulamu yadde zaalinga ntumbiivu obusolya bwagwirwa dda amayumba tekukyali muntu gw'ogamba nti wuuno ebyalo bingi betuzze tuzikiriza ebyekika ekyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba omubaka. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلم يسيروا في الأرض تبصبوا كتامبركم منسمونو barabe obuyinza bwa Allah ku baali abatakkiriza barabe obuyinza bwa Allah ku abo abaali abakkiriza butya bwe baawonanga fatakuuna lahum qulubun babeere nga basobola okufuna emitima yaqiluuna biha gye basobola okutegeera nagyo obuyinza bwa Allah au adhanun oba babeere nga bagguka amatu yasma'uuna biha babeere nga bawuliza nago ebigambo bya Allah fa innaha la ta'mal absar amaaso ganaago omulaba sigeegaziba ولكن يتعمى القلوب التي في الصدور egiziba gy'emitima egyo egiri mu bifuba emitima gyaffe egyegirimu okutegeera nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti attaqwa haahuna n'akoona mu kifuba ky'emirundi esatu awo mu kifuba awali omutima we waziba so si maaso gano ge mulaba nti geegaziba. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الله سبحانه وتعالى تقام ويستعجلونك بالعذاب bakusaba nti ekibonerezo baagala kijje mangu wano ku bulamu bw'ensi nga bakyali balamu bakatonda ddala ye yakutuma kituufu waddala kituufu nga katonda ye yakutuma ddala bwe kibanga kyekyo basaba ekibonerezo kibaleeteri nga bakyali ku bulamu bw'ensi kireke okubeera nga kijja ku lunaku lw'enkomerero oba olina obuyinza obwo nga katonda wo ddala akuwulira nga naawe omuwuliriramu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti mbeewuunya abasaba ekibonerezo okubeera nti kijja mu bwangu nga bali ku bulamu bw'ensi naye baaba Allah kye basaba bw'atyo si bw'akola walakin naye Allah subhanahu wa ta'ala enkola y'essi yeeyo y'okubeera nti bw'omujeemera akubonerezaawo kashi wano ku nsi walan yukhlifa Allah wa'dahu Allah tagenda kwawukana na ndagaano ye y'okubonereza oyo omujeemu kaabeere nga amulindirizza wano ku nsi. Wa inna yawman inda rabbika naye olunaku olwo bwe kinaaba kizze ewa katonda wo bajja kululaba ka alfi sanatin nga giringa emyaka 1000 mimma ta'udduuna mu ebyo bye babala wano ku mbala y'ensi lugenda kubabeerera lunaku luzito nnyo. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وكأين من قرية ببقى بنجنيو أمليت لها بالنسانغا كسيسو وهي ظالمة نينغا ببريا زمان بربا ثم رفعني مكسيرة شاتو كانغا أخذتها نيمبكواتكو نيمببونيرزا وإلي المصير نيجيندي إلي ولي وبدو وبوابا أنتوابا بالي بالي زمان ينغيندا كبابا كونفنا كغابل يوم مساسولو كسنزيرانغا بييسانغا. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. قل باغامب يا أيها الناس وانجم وابانتو إنما أنا لكم نذير مبين مزمان سجمولين دي متيسو ورواتو.
فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا أبابنا بيرا بكرزا وعملوا الصالحات نبكري من ميرونجي لهم مغفرة بجك فنوك سني وكوي بيا بيتكو ورزق كريم بجك فنوك قبير وكويشتي وانغيجنا والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم والذين سعوا في آياتنا يا بكودا كويف بمنسيم معاجزين غبتامبرو كلمسا متيكا غفوكبيرا غكودا أولئك أصحاب الجحيم أبو بيبجوكو ينجرون من الجحيم كلنا كروين كوميريرو وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم الله سبحانه وتعالى قام وما أرسلناك فاستكتم وما أرسلنا من قبلك استكتما نقول بري ورق محمد من رسول مبكينا ولا نبي ود نبينا إلا كجك إذا تمنى بيبانغا إنشا سمي ألقى الشيطان الثاني ينجزاو في أمنيتهم يبياسما فينفق الله ناسا نقوله ما يلقي الشيطان الثاني بيجيندي وجكمو مبكا وبو الله سبحانه وتعالى ويقدوك سندكير النبي ثاني يقرانغو كوجكمو يبياي بيرينجي بيغوزابانتو الله نجانغا بيسانغوله ثم يحكم الله آياته الله نالكا أنغا ملا أمتيكا جيغايا قدي مرامبر كفبرونجي نيو أجيم يبيستان بيبدي يغارو كچيكامو والله عليم حكيم الله يممني إراتا قران سبي يبيرا أنغا بلي الشيطان چه يغارو كيينغي زنبي غاندي بيويري دويري بالنبي الله سبحانه وتعالى أنغا بيجامو نالكا مويبي نبيبيرا أنغا جيمتيكا الله سبحانه وتعالى غايا غارا وكبيرا أنغا غفغم نموسي الله سبحانه وتعالى واتنيميزا anti mubifugwano mukyokulabirakuwa ne waffe mu Buganda Allah subhanahu wa ta'ala yatunyumiza nti yatugamba n'atutegeeza nti omuntu eyasooka mu nsi wano ye Adam ne mukyala we Hawa naye Shayitaani ate nejja neetuguza wana mu Buganda nti omuntu omubereberye y'ekintu n'ennambi era tuyita bazzukulu ba kintu bazzukulu ba nnambi mu kifo ky'okweyita bazzukulu ba Adamu ne bazzukulu ba Hawa sani ejje wagikamu ku bya Allah ng'eyagala ebeere ng'ebifaananyiriza ebya Allah naye Allah n'abeera ng'ebibye ebisigalawo byebyo ebirambulukufu Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera ng'amateeka ge agajjamu ebya sitaani ne gabeera nga mayonjo ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة الله ebyastaani abijjawo n'abeeranga abireseewonga abifudde ebikeme eri abantu lilladhina fi qulubihim maradun abayina obulwadde bw'obutakkiriza mu mitima gyabwe walqasiyati qulubuhum n'abayina emitima gyabwe emikakanyavu ne babeera nga bagenda balondoolamu ebyastaani nga bibakkiririzaamu nti kasa bifaanagana n'ebya Allah nga ekifaananyi kyenkuwadde wa inna adh-dhalimina nayaba lyazamanya abakyusa ebituufu ne babeera nga bagoberera ebikyamu la fi shiqaqin ba'idin bali ku ludda lwewala ennyo lwawukanye n'olwo Allah subhanahu wa ta'ala lwayagala tubeereko وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وليعلم الذين أوتوا العلم بجكم أن يابو الله سبحانه وتعالى بيوكم أنه الحق كما زمكيكنو أقرم القرآن من ربك أقابيرك تنده فيؤمنوا به يبكر زاب من يبجك بيران ببكر زيبيا الله فتخبت له قلوبهم emitima gyabwe gijja kubeeranga ebya Allah babiwuliriza bulungi ababakkiriza babigondera babiwulira wa inna allaha lahadin Allah subhanahu wa ta'ala yalungamya alladhina amanu ababakkiriza ila siratin mustaqim n'abassawa likkuba ettuufu eggolokofu ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم
ولا يزال الذين كفروا تباغenda kuleka yaba batakkiriza fi miryatin nga bali mukubuusabuusa minhu kubikwatagana ne Qur'ani hatta kutuusa yaatiyahum as-saa'ati ya isawa beribe bajjidde bagtatan ekibwatugira aw yaatiyahum adhabun yawmin aqim olwali kiribajjire ekibonerezo ky'olunaku olugenda okubeera olugumba olutagenda kubeera mu kalungi konna olutagenda kubeera mu kalungi gye bali. Allah subhanahu wa ta'ala aluyita olunaku olugumba. Allah subhanahu wa ta'ala watu bagambye nti abatakkiriza tebagenda kukkiriza Qur'ani eno, tebagenda kukkiriza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okujjako baligenda okugikkiriza ku lunaku luli nga lumaze okuyingirawo oba ekibonerezo ekiribeerawo ku lunaku luli olugenda okubeera ku saidi yaabwe nga lunaku lugumba, kubanga tebagenda kubeera nga balina kyebagenda oddukungulamu. Allah subhanahu wa ta'ala watu bagambye era abantu abatakkiriza Allah bw'abaleetera ekibonerezo nga Firaawo yakkiriza ku ssaawa envanyuma naye ng'obukkiriza bwe tebukyakkirizibwa, Allah yabugoba. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. الله سبحانه وتعالى قام الملك بفوز يومئذ كلنا قولوا الله سبحانه وتعالى يجندو كبانبو يومئذ لله كلنا قولوا بفوز بوجند كبيرا الله انغتي ولي مفوزي النانيغا yahkumu bainahum Allah alyokalamule wakati w'abantu buli muntu amusasula okusinziira ku neeyisa ye. alladhina amanu wa amilu salihati fi jannati nnaim, abantu abaali abakkiriza ne bakola emirimu emirungi bagenda kuyingira mu jjana ez'ebyengereza okubeeramu emirembe n'emirembe. Allah subhanahu wa ta'ala bw'ati bw'agenda okubeera ng'abalamudde. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين كفروا وبتكرزوا وكذبوا بآياتنا نبالين بسامتك أغاب فأولئك لهم عذاب مهين. وبدنا كفون ekibonerezo ekiriba nyomesa erekibala baganti tebayina katibwa kuno kunsi, tebayina kitibwa kyonna era kunsi kuno bavaako nga baswadde agenda kubateeka mu kibonerezo ekibalaga nti balibeera wa wansi. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. والذين هاجروا بابا سنغوكا في سبيل الله مكبوليا الله ngabagalu okutaasa eddiini ye ne baleka ebyabwe ثم قتلوا oluvannyuma ne battirweeyo mu ntalo ez'obusiraamu aw maatu ba ne bafa ennyimbe zaabwe naye nga bafudde nga basenguse. la Allah agamba nti la yarzuqannahum Allah yeeyamye nti ajja kubeera nga abagabirira rizqan hasana, engabirira ennungi nga yejjana. wa inna allaha lahuwa khairu raziqin, Allah ye mulungi w'abagabirira asinga abagabirira bonna, asinga abagabirira obulungi ye Allah subhanahu wa ta'ala. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. الله agamba nti la yudkhilannahum, aligenda kubayingiza mudkhalan ejjana yardawnahu gye bagenda okusiima, agenda kubayingiza mu bifo ebyo nabo bye balitegeerera ddala nti kaakati Allah atuwadde era tusiimye. wa inna Allah mazima Allah la'alimun amanyi halimun ate wa kisanyo Allah subhanahu wa ta'ala eri abantu. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك ekyo bwe kigenda okubeera, naye Allah alagamba nti waman aqaba, omuntu singa abonereza bimisiri ma uqiba bihi, ekifaananira ddala n'ekyo ekyo kyabonerezeddwa nakyo, thumma bugiya alayhi, oluvannyuma n'alumbibwa ate n'abikolebwako obulabe, layansurannahu Allah ajja kumutaasa. inna allaha la'afuwun ghafuur, Allah subhanahu wa ta'ala ye musonyiyi. Allah subhanahu wa ta'ala asonyiyira ddala nnyo. Allah ajja kusonyiwa omuntu oyo singa aneabeera ng'alumbiddwa. omuntu singa aba abonerezeddwa n'alumbibwa naye ne yeesasuza n'akola ekyo kyekimu ku kiri kye baamukoze, n'abeera ng'akikola okwetaasa, ate oluvannyuma ne bamukolako obulabe, Allah agamba nti nno ajja kubeera ng'asonyiwa omuntu oyo singa n'aba afiiridde mu mbeera efaananako ng'eyo. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن
وأن الله سميع بصير. ذلك بيجتو بأن الله مزنا الله سبحانه وتعالى يولج الليل في النهار يا ينجزي chiro mu musana ne wesanga ngo musana gula bisenti muwamvu okusinga ku chiro wayuliju nahara fil layli na yingizo omusana mu chiro ne wesanga ngate chiro nacho kifuse ekimpi ku musana. Allah subhanahu wa ta'ala gamba nti yenkola yange oluse biseera bitero okujjamu mu biseera by'omwaka nolabanga ekiro kiyingiddeko mu budde bw'omusana ate olusi nolabanga omusana guyingiddeko mu budde bw'ekiro. Eyo nayo nkola ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah mazna Allah sami'un awulira nnyo basirun era alaba nnyo. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله مزنا الله سبحانه وتعالى جاتبولي بينزابي هو الحق يوانا الدراسان يكسنزوا وترياسان يكسنزوا ملرينا وأن مزنا ما يدعون من دونه ببسنزي بتالي الله سبحانه وتعالى هو الباطل بنت بشام الدرا وأن الله هو العلي الله وقر الكبير ومنيني ويو وقر وتريو تلالا جنة أتم بانيني تريامو إنكنا. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ألم تر يتلوى أن الله مزمع الله أنزل يسا من السماء يكبى مبري ماء أمز فتصبح الأرض سين نبكي سين ينانغو جربا مخضرة إدقد بكرغرا إن الله مزمع الله لطيف خبير. الله سبحانه وتعالى مقواتان پوريريا بدوبي إروا كساسا سرانيا بدوبي تنغا بمانينيو abamujemera bamujemera nayati n'abaweebimera ne babeeranga beeyagala nabyo ne balya ne banywa wadde nga tebamwebaza. Atuyinako ekisa kinene ate so nga atumanyi nnyo yadde nga tuba tumujemera obanga tuli bawulize. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. له يعين ما في السماوات وما في الأرض يبنى يبير مقرني منسي بيرمو وينزاوي وإن الله مزمع الله له الغني مقق الحميد واتندرز بيتون دي بينجي نغاوي يوغد يمتج متندرزا emunyerezi mutendereza omwezi mutendereza abantu bangi bamutendereza atenderezebwa ebintu bingi nnyo gwe bw'onooba ogaanye talina kyasalwa. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ألم ترى يا بكتربا أن الله مزمع الله سخر لكم يا بغوند زما في الأرض بن منسي والفلك نابغوند زمنو منسي مناتنا بغوند زاماتو تجري يغسي في البحر كنيانجا بأمره ngakiragiro kye wayumsiku السماء yagwaniridde eggulu n'alikwatirayo antaka ala al-ardi liriko okubeera nga libagwira libabuutikire ku nsi kuno illa okujjako biidhnihi byonna biri mu buyinza bwe. Allah subhanahu wa ta'ala yawaniridde eggulu antaka ala al-ardi illa biidhnihi yawaniridde eggulu okubeera nti lisobola kuwa matukayo libeere nga libakuba kuno ku nsi. Ebyo byonna tebiriwo okujjako biriwo ku lwa buyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okutusaasira n'okutwagala ennyo ate mu kutwagala okwayagala mutubeere nga tumuwulira. Inna allaha binnaasi la ra'ufur rahim. Allah eri abantu mukwata mpola ate musaasizi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. والذي الله أحياكم وبابولم ثم رفنما يميتكم إلى يجوك باتساوى يكفانجي توسي ثم يحييكم رفنما تدموا وبابولم مزوكري إن الإنسان يوم تدل كويشا تبوشتوكا كولا كفوروا وكان ناسوكا بسوسي نابيرانغا تكيريزان تكسوكو كوبا. لكل أمة جعلنا من
سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. الله قام سبحانه وتعالى لكل أمة بلكبنا تابانتو جعلنا من سكن توابتيرو إن سنزا يابوي إن سلا يابوي جبين زوك سلامي بسولونغانا يو إبادا كورنيري الله سبحانه وتعالى ومناسكوها إن سلا يجبا بيرانغا bajikwati daddala bulungi nnyo bajigoberera mu kubeeranga basinza Allah subhanahu wa ta'ala fala yunazi'unnaka tebagezanga kukkukayanya fil amri mu nsonga yonna batakkiriza togezanga kukubeeranga obawulirizanga bakkayanya mu nsonga yonna Allah subhanahu wa ta'ala yajaba kusaliddewo ne babeeranga bo tebagimatidde tokayananga nabo wadu ila rabbika gwekowula abantu abasigadde babeerenga badde eri katonda waabwe innaka ala hudan kubanga gwe oli ku bulungamu mustaqimun ate ali ku kkubo eggolokofu. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. وإن يجادلوك singa bakuwakanyanga فقل الله أعلم بما تعملون bagambe Allah manyi bye mukola mulekenga nange mundeke Allah yamanyi bye nkola muyine enkola yammwe nange nnine yange tokayananga nabo genda wala. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله يحكم بينكم يوم القيامة الله لila wakati wa mwekulunakulu lw'enkomerero fima kuntum fihi takhtalifun mwebyo bemuzze mwawukana yawukanamu nga temubitegeera nga munkubya mu byempaka. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم ترى تلبى أن الله يعلم الله من ما في السماء والأرض بني مبانغا نبري كنسيا مwe إنما زم ذلك في كتاب تقبل دم اللوح المحفوظ كتابي كري مكالوندا ويبين تبينو كبيرانغا بيونبا بيواندي كدا إن ذلك على الله يسير تكتوندو كبيران تبين تبيا بيواندي كا إكسايدي چانغونيو سيكين تشيزيبنا كمنا كدغلا program yenseno ne yegguru byonna yabimaradda kul fayre nene eti walawh al mahfuz atenga tayina buzibu bwa kisangamu. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. ويعبدون من دون الله يا بانت بسنزي بتالي الله ما لم ينزل به سلطانا كتبين الدلا bujulizibwa namaddala bwassibwa ku by'okubeera nga buyiddiina okusinzibwa tebalina nsonga ntuufu gye basobola kuwa nti tubisinza lwa nsonga gundi so nga ate Allah asobola okuwa ensonga entuufu nti asaanidde okusinza olw'ensonga eno n'eri wama laysa lahum bihi ilmun ng'ate n'okumanya ku by'okwebyo bye basinza tebalina kye babitegeerako kubanga si be babitonda nze nabitonda nze abitegeera bo tebalina kye babitegeerako n'akamu n'akeddagala wama lidhalimina min ansari abali azamaanyi abasamiza abakola ebintu ebyo tebagenda kufuna abataasa kuva mu kibonerezo kya Allah. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وإذا تتلى عليهم سينغاكوبا كسومدواكو آياتنا متيكا غف بيناتنا غنيونيولين سونغانيبا مكسانا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر otunula n'olabira n'otegeera mu feesi z'abo abatakkiriza n'olabamu okwenyinyimbwa n'olabamu obubonero obwekaanya nti baakoowa era tebakyali mu bwetaavu bwa bigambo by'obabuulira yakaaduuna yasituuna billadhiina yatiluuna alayhim ayatina nga bajula kata okugenda okuvumbagatira n'okugwira abo ababasomera amateeka gaffe babeere nga babalyawo. Qul bagambe afa unabbi'ukum mwagala mbabuulireyo bisharrin min dhalikum ekibi ekisinga ku ekyo kye mukola annaaru omuliro
wa'adaha Allahu alladhina kafaru Allah kuyalaganyisa abo abatakkiriza nga tebakkiriziganya n'amateeka gaffe nga tebakkiriziganya n'abo ababasomera amateeka gaffe era nga tebakkiririza ddala mu ebyo bye tubagamba nga batulaga sayini mu feesi zaabwe eziraga nti baakoowa tebakyayagala kuwuliriza bigambo bya ddiini wa bi'sa almasir naye obuddo obwo obw'omuliro bugenda kuba buddo bubi nnyo eri abantu ab'ekika ekyo. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Ya ayuha nnaasu abange mmwe abantu duriba mathalun Allah bakubiddeyo akafaananyi akalaga obukyamu bw'ebyo bye musinza fastami'u lahu mukawulirize bulungi. Inna allazina mazima abo tad'uuna bimusinza min dunillahi atali Allah la yakhluqu dhubaban tebasobola kutonda kyonna kiyitibwa ekitonde wadde enswera. Walaw ijtama'u lahu newankubadde nga babadde bagikuŋŋaaniddeko bonna tebasobola kubeera nga batondayo ekitonde ekitono ennyo ng'enswera. Wa yaslubuhum adh-dhubabu shay'an yati singa enswera emala n'ebabbako akantu ng'ekatutte bakatonda bammwe abo la yastanqidhuhu minhu tebasobola bonna kubeera nga balwana okubeera nga bajja ku nswera akantu kebe batutteko. Allah subhanahu wa ta'ala yagadde okulaga obunafu bwabwe nti mu bye batasobola kukola ne bwe babeera beekuŋŋaanyiza emisambwa n'emizimu naki tebasobola kutonda wadde ekiyitibwa ekitonde ekitono ng'enswera yadde baba beekuŋŋaanyiza mu magezi gaabwe gonna. Ate enswera singa ebayinako ebajjeeko ng'enswera ebadde ezzaawo ly'essanamu n'eribbako ekintu era terisobola kwerwanako okubeera nti essanamu eryo lisobola okugenda lijje ku wanswera ekintu kyeri bakoze eki kubanga baalinanga ebibajje nga babiteerawo ebyokulya naye ng'enswera bwe zijjaawo tebisobola ebibajje ebyo n'akamu n'akeddagala kubeera nti bigobawo wadde enswera awo we bibeera ebyokulya bye bataddewo we biri. Allah agamba nti ensinza ey'ekitumbaavu ng'eyo abantu abasinza ebintu ebitali Allah subhanahu wa ta'ala tebirina kye bisobola kutonda nga Allah atonda ebitonde nga naawe oli kitonde mu bitonde bye yatonda ate nga Allah subhanahu wa ta'ala agambye byebyo tebisobola kwetaasa nga namwe mubutasobola kubeera nga tebisobola kubataasa nga bye bitasobola kwetaasa ne bwe babeera nga babiryazaamanyizza ng'enswera ng'erina kyebijjeeko tebisobola n'akamu n'akeddagala okubeera nga birumba enswera bibeere nga bijijjako ekyo kyekibeera enswera kyeba bitutteko. Dha'fa at-talibu wal-matlubu mu butuufu munafu nnyo oyo asinzibwa n'oyo asinza mu kutegeera kw'entegeera y'ennafu nnyo ate nakiri kyasinza mu butuufu kinafu nnyo tekirina kye kisobola kumuyamba. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله سبحانه وتعالى قام ما قدر الله حق قدره abantu tebategeera Allah mu bukakafu bwakumutegeera abantu tebawa katonda kitiibwa mu bukakafu bwakubeera nti aweebwa ekitiibwa kye nga bwe yali asaanidde. Inna Allah laqawiyyun Allah ina amaanyi mangi nnyo azizun ate tawangulwa singa abeera anyize ku nsonga yonna. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. الله يصطفي alonda من الملائكة مبملائكة رسلا أبتمي ومن الناس نمبانتو إرابوات إراروندا مابتمي إن الله مزن الله سميع بصير وأولي نيرا ربنيو. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يعلم ما بين أيديهم إبري ما سقاب يبجا كرنا كروين كوميرو وما خلفهم نبري ما بقى وابجين فدي وابكنو كنسي وإلى الله ترجع الأمور. الله ياسنغو كمان يبين تليون نكوبا بجا كوزي وما سقى إرا كرنا كروين كوميرو أبيرينغا أرملا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
ya ayyuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza abasazeewo okubanga mugoberedde nabbi muhammadi muwulirize bino bye muteekwa okukola irka'u mubeeranga muvuunama wasjudu mubeerenga irka'u mukutame ku maviivi gammwe wasjudu muvuuname ebyenyi byammwe mubiteeke ku ttaka kwe kusaala waabudu rabbakum musinze katonda wammwe mu ngeri ez'enjawulo waf'alu lkhayra mukolenga ekirungi womubanga mukiwulidde la'allakum tuflihuuna wonno mujja kubeera ab'okwesiima singa munaakola ebyo mwe abakkiriza وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وجاهدوا في الله مكولeka weefube kulwa katonda haka jihadihi mubukakafu bw'okukolaka weefube kusaidiya Allah mujjeyo n'ag'omu buto huwa ajtabakum Allah subhanahu wa ta'ala ye yabalonda n'abafuula abakkiriza wama ja'ala alaykum fi ddiini min harajin eddiini yammwe tagissanga mu buzito bwonna woba owulidde obuzito eddiini ekuwewula bw'obanga kuba kusiiba ng'oli mulwadde eggamba lya Allah subhanahu wa ta'ala eddiini yammwe teyagissa mu buzito millata abikum yeddiini ya jjajjammwe Ibrahima huwa sammaakum almuslimina min qabl yoyo yemabege kuvedda ye yabatuuma abasiraamu nti abanaabeeranga ku nkola eno be banaayitibwanga abasiraamu ekyo yakyogera min qabli eyo mu birimbe egyedda nga situnnabeerawo wa fi haadha ne mu kitabu kino era bwe mutu muyitibwa abasiraamu nga jjajjammwe Ibrahimu bwe yakirambika okuvedda liyakuna rasulu shahidan alaykum omubaka waffe ono nabbi muhammadin mwajja kuba waako obujulizi obwannamaddala nti mwali basajja mwali bakyala abaagoberera ebyo bye naleeta watakunu shuhada ala nnaasi ate nammwe mujja kubeera abajulizi eri ebibiina by'abantu abaatusookawo mujja kuba waako obujulizi kubanga Qur'ani ye yafunza ebitabo byonna ebyakulembera ne bannabbi bonna n'abo batunyumiza wano tujja kubeera abajulizi tubaweeko obujulizi era bwe balijja mu maaso ga Allah bannabbi bonna abaakulembera nga situnnajja ne baba babuuza ani abawaako obujulizi nti omulimu gwe nabatuma mwagukola bajja kugamba nti aba Muhammadi be watugamba nti be bagenda okubeera abajulizi baffe bajje bawa obujulizi nti ddala twatuukiriza ebyo bye twakola ki ebyo bye watutuma tugenda kubeera Allah kigumiza watakunu shuhada ala nnaasi mwe mujja kubeera abajulizi ku bantu bonna tujja kujulira nti abaluutu baabazikiriza lwakulya bisiyaga abashuaibu baabazikiriza lwa kumpanya minzaane abagundi baabazikiriza lwa kintu gundi ffe tugenda okubeera nga tuli abajulizi ku bantu abo abaatukulembera kubanga Qur'ani ye yafunza ebintu byonna ebyabannabbi abaakulembera faaqimu ssala muyimirizeewo essala mwe abakkiriza musobole okubeera nga mujja kuba abajulizi abalungi musobole okubeera nga mujja kuweebwako obujulizi obulungi okuva eri nabbi wa atu zakat mutoole nezakka mutoole zakka immaali yammwe wa atasimu billah mwenyeze nnyo ku Allah huwa maulaakum ye mutaasa wammwe fa ni'ma almawla mutaasa mulungi fa ni'ma almawla wa mukwano mulungi wa ni'ma an-nasiru mutaasa mulungi Allah muyambi waffe Allah subhanahu wa ta'ala ni'ma almawla muyambi mulungi wa ni'ma an-nasiru mutaasa mulungi oyo ye muyambi waffe tumwenywezeeko nnyo mu nsonga zaffe zonna Allah subhanahu wa ta'ala asobole okutuwejjana walhamdulillahi rabbil alamin